Manika bw'otyo omukolo gwo kola oti buli soga Yesu ndagira ekitula mubiri gw'omwana ono kati kibone wanyezebwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekiri mubiri gwe kyonna oba kyabubi Mukama musabira okubeera omweddembe kati. Ekisa kyoleka kimugweko n'amaanyi go bigamugweko asumulwe abeere waddembe. Genda Mukama akusumuludde mu linnya erya Yesu. Mulala osabireko ne mami wange anzaala buli sente zafuna wabawo ekizibu ekijja. Osabireko ne bba wange oyo omukazi amutawaanya amuveeko. Gwenna zaala wooli kati kusabire muzaale n'omwana muzaalayo abaana nga nkyala otunula wansi kiki mangi toyagala zaala obufumbo ye mwana kankuzaalira omwana nange ne waliba ng'ozaaye abalibaawo balimulabaka isinga nze musawo ali bwe bw'otuuka ozaala zakutwala ne mudwalo tolabaawo nofuta ofumba olunyuma ebyesu kale yose ebikola wange n'okusabire ewaka owuliramu kyesuubo yose ebikola n'okusabire mwana wange gamba Yesu njagala mukisa n'omwami wange tube n'omukisa. Tubadde tugenda nakusaba akaana katuuse tubadde tugenda binyigirawe na Katonda mulungi sobojozi nkwateko wano mwana wange kokola mangi era Mukama nkonsa n'omwami aterere n'akaana mukaleeti ituusi tujja kawebirawo Katonda agaba omukisa wali anoonya obufumbo ng'anyirira balabala omusumba baasabire teriyo omusajja ajagala oli ayina baawe sereebu ayina ne gundi zino ezikuba endungu. Haleluya. Ani yali amanyi nti naawe olifumbibwa munsi. Imba mao. Ne bakwita omugole w'ensi banangali yali amanyi okujjako Mukama Katonda. Amina. Kikyagala Mukama akolere. Omukisa omuyina sente bakola nkole okola mulimu ki? Olaba nti sente abaozibu zakujja weetaaga ti tulina kukusabira ofune mulimu sente zijje gwe mukisa ogukola ki? Tujja saba Katonda atugobe bulayi age kati byebiki ebyo bye Musa basabira omwami wange omusabe sente nze nfune. Tusabira omwami okakasa wanazifunanga ofuna nkikakasirize okikakasa nsabe bwanaafunanga ofuna ng'ate ebigambo bigaaba
Nsoma njagala gwange. Omunange nsabira omwami wo balekanga ogamba Musuma nsabira omukisa omwami wange bw'agaggawala mba agaggawadde gwaba yimirira gwe njagala yimirira bwengisabe essaala mwenanguye bw'agaggawala ogaggawadde n'omwami agamba mukyala wange bw'agaggawala agaggawadde naawe gwagamba nti omwami wange bw'agaggawala mba ngaggawadde kwata omukolo gwo mu kifuba omugambe nti Mukama okuva n'olwaleero neesiga omwagalwa wange muwe obugagga bw'onoomugaggawaza nange naagaggawala n'ogubadde ogwange Mukama ng'omwazise mugaggawaze. Tusaba ate bata tunula eno gyendi maama omwami waali eno saidi gyendi oba afaananamu kale Mukama akuwa ekisa ekyo otambule ku mawanga mu linnya erya Yesu. Mukama akuwa omukisa. Amen. Amen. Basaba kusabirako ufune omulimo n'omugongo guno. N'omugongo guno. Kale kwata omugongo tusooke tusabire ebikuluma gamba nti Yesu mpa obulamu obulungi nsulula omugongo guwone kati mu linnya erya Yesu. Naye kati mwabawala abate emigongo gibalumira ki? Katonda omulungi bazi. Omanyi Yesu naye kasita oyogera ku kintu ngagamba gwatamanyi kati nze ensonga yewammanyi gitegedde. So genda ofune waliwo ekibala genda osale ennyaanya bwetoli wasabirwa genda ogula ennyaanya ogule n'ekibala kibayita cucamba okimanyi okisaleesale ogule n'ekibala ekira kibayita akatungulu okamanyi okasaleesale ogule n'akatungulu akala ke bayita galiki okasaleesale genda olyeyo okumala wiiki entugera bulamu ensonga yonna gitegeredde kyokola Yesu mulungi kubira Yesu waffe engalo ezaago gamba nimo nti Mukama mulungi gwewawonye edda omulimu genda Yesu akwolesa omulimu gwolina okukola linnya lya Katonda bwange. N'omugongo gukuluma. Katonda bulungi yebaza. Alekanga olima n'omugongo gukuluma. Kati obankwata omugongo gukuluma naye gukuluma. Waliwo tuganga ab'endwadde babateeka mungi abalina endwadde okwata omugongo bonna n'obateeka mungi etya. So Yesu omulungi yebaze genda okole kyekimu n'oli kyalina okuba kyekugamba ekyekyo.